Tuyingidde ndowooza otegeerawo eno gye bayita tawuni ya Mpigi abasinga gye boogerako ku lwaliro nga tawuni emu ku zisinga okukulira ku misinde emiyitirivu yeno gye tulimu era kasita ondaba ebiseera ebisinga mu nnaku nga zino ng'omanya nti mwana wa taata agenda kutoola swadaka bakwita kutoola swadaka ngenda kusaddaaka twolekera ku estate yaffe Amatoobuta baagiyise Mpambire Bubuule Executive Estate. Muganda wange bwe tugenda ntwala omukisa guno kugamba ntwala omukisa guno kutegeeza nti kifo ky'ababede kifo ky'abakungu kifo ky'abambala ma white kifo ky'abambala mabulu kifo ky'abajento era bw'obanga oga nti njagala kusulako mu kifo ky'abakungu Empigi jangu ku estate eno eya Mpambire Bubuule gye twolekera Executive Estate. Ploti zaffe zigenda kuba za fuuti 5 ku 10 yenjogera ennyango abasinga gye bategeera naye twakozesa decimals 12 tulinamu ennene ezisooka ku kkubo ziri mu decimals 18 5 ku 10 naye 5 ku 5 ezo zo za njawulo ziri za bukadde 14 bwokka zino kwate 14 kubanga zikola 5 ku 10 ne zikola na 5 ku 5 kwate 14 ogabizeemu wakati gwe 7 okwatano kwatano ogate ku 14 bwe bukadde 21 naye nja kuwa ku bukadde 219 nagambye ntoola swadaka bukadde 219 gyamunku bwe puloti y'okukkubo wano nene saa 5 ku 10 yo naye ziri endala zo zikola 5 awutuzizza mu kiri ekyaliwo luli bagenda kujjanga bonna buli omu nga gye yeetaaga asooka fe tutambulira ku izekam asooka okwekwata asooka osasula kati eno gyolaba ye Costalina abagitegeera kati era abava mu estate yaffe wali osobola obigula Empambire ku Starbex osobola okugula ku Costalina n'olumba kati ye Costalina okuva wano ku Collins okutuuka ettaka weeriri waliwo kilomita 2 bodaboda ya 12,000 bw'obanga ovaayo n'olukumi ekuleeta ku kkubo wano weewantu owatagwa takisi wonna wojjira wabaawo takisi etambula ekulinze oba ssaawa mmeka oba mmeka wabaawo takisi ekulinze ontegedde nkutegedde kati tuyingidde kati kana akataka akafo ke tuyingidde wano we bayita Kibuye embeera yaneerabidde omunnyo neerabidde kiikeeka akalinga akatawuni k'omu kitundu amaduuka ngalaba geego fe tukayita katawuni nagambye byakiku katawuni k'omu ate lino eddwaliro lyendaba ke kalwaliro kaffe bagambye nfuneyo ku gundi ku ddagala sijagenda ku gundi ku Dabukiwa Mpigi kangulekaawo ndaba n'essomero amasomero go tugayina amasinzizo buli kimu lwaki twagiyisa executive buli kimu kye wandyetaaze mu kitundu kyo oba mu kyalo kyo estate ekiyina okugyetooloola amasannyalaze weegali amazzi weegali buli kimu kyeweetaaga kati wano tutuuse ku ttaka weebale nnyo omulimu ndowooza ogulaba ogukolebwa tutakanga kagimu era nkusaba obanga tunatuuka kuyiwa matiriyo nteerawo ebikolo bya muwogo waakiri nteerawo ekikolo kya muwogo bw'otaamulya enaamulya bw'otaamukola ennaamukoola nengera akataka balaga akataka weebale nnyo kati nakugambye obwedda twogera ng'omuntu tasobola kulengera nagambye nti eno abagenda okubeerayo bagenda kuba bambala saati njeru saati za bbulu saati za pinki naye nga ki ekitwambaza ekyo enfuufu egenda kusangawo eno wasulayo bakungu beereere plots eziri zonna zatudde zasetingiddwa nga setingiddwa mu setingibwa ey'ekikungu okuviira ddala waggulu woolaba eri okutuuka wansi paka okutambula yonna estate nga wano tuteekateeka buteesiteesi tetunaba kukuta tujja kibalaga nga buli kimu kiwedde enamba yaffe ya 0700 63 neera 63 esembyayo 37 awo omwana wagambira lindirira naye nga kyo nze mbabuulira miliyoni 10 Mpigi Mpambire Bubuule Executive Estate olya kirangira eno wasulayo babedi lino ekkubo litufulumya amamotoka bweyagala oyita ne mulyo wansi bakungu be bafuluma eno baŋŋamba maaso eyo waliyo simanyi oba n'akatwe kati wano tuli Kibuye wali maaso katwe naye wanange
kale